eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi ali ku Impact FM radio lwasamayinja ngulamusiza osibyeta ssebo osibyeta ennyama tetuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalemage gange. Program eno etwogera ku nsonga naye nga bulijjo nsooka nekwa ku mawulire ag'enjawulo ag'enkizo agabagabuddewo naddala mu nsi yonna, then tuva ataawo ne lugero tulaba Kaluma Nywera waava era ku nsonga ez'essimu ze batwogerako wazi batukusibyeko kye bayita essira. Akati no munzikirize tangireko n'amawulire ag'enjawulo okuva wano ku mulirwano e Kenya. Muganda wange atuuliriza e Kenya wano jjuke bagwamukko enjega givuliko emagakaawo omusajja gbaga nti yali yeyita pastor amayiddwa nga Paul Mackenzie. Kakati nno muganda wange atuuliriza ono yakwatibwa wekyo ekikola ebigambibwa nti nno yagenda mu maaso n'aperereza abagoberezi be mu kantu ke akakundiwa ke bagamba nti nno gye bayita kaut, n'aperereza nti bagende beerumisa enjala baffe mangu basobola okuba nga balaba Yesu n'okugenda mu ggulu. Kakati ono yakwatibwa gye buvuddeko kemabigakaawo gwali mwezi gwa 4 omwaka oguwedde wamala okusanga emirambo gy'abantu 429 nga muno muli kuliko egy'abaana n'egy'abakazi omu n'abasajja era nga gyazuulibwa okuva mu kibayita entaana ennene ennyo mass grave mu kitundu oba mu kitundu eyo okulya na Malindi mu katawuni ke Malindi mu kibira ekimayiddwa nga Shakahora. Kigamba nti no bagenda okwekebejja emirambo gino bakizuula nti gyali gino obubonero obulaga nti no omuntu yalumiziddwa enjala eri kakongoliro nga talina kyakulya na kimu ate n'okuba nti yakyunyiziddwa. Omusajja ono yakwatibwa. Kati mu kukwatibwa muganda nga atuliza kubanga kigambibwa nti nno yalina abagoberezi bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Kali wakwatibwa olunaku olw'eggulo yatwaliddwa mu kooti wali mu Mombasa tebadde ekabadde n'abalala bemuguvunaana nabo 94 balambirira. Kakati noono emisango yagyegaanye naga atinyigiranko mu kitta bantu naye bamusibako byonna ebyava kubanga abantu bafa benalina tabimanyi. Okusinza ku ludda oluwaabi lugamba nti nno abawi b'obujulizi 400 witnesses bajja kuweebwa obujulizi mu nnaku 4 eziddirira okuva olunaku olw'eggulo ne leero n'enkya ne ku lwokuna baweebwa obujulizi obw'enjawulo. Era ono omuwebi wa gavumenti yennyini amanyiddwa nga Yamina yagambye nti omusango guno guli unique si gwa bulijjo mu ggwanga erya Kenya. Emisango givunaana bano bagamba nti gundi yesse nga gonviirewo kuba nti munange yetta. Omusango guno gwabulukawo omwaka ogwaggwa bannakenya bangi nnyo munnaffe bali shocked beewuunya olw'ebintu bali bagenda mu maaso okuba bawulira nti abantu eby'eddala bo bennyini ng'oli bamugamba bugambe kigambo n'asalawo munnange irumya enjala paka kufa. Era eno bagirirwa n'erinnya kuno okukitta bantu kino oba Masaka eno bagiwa erinnya emayiddwa nga Shakahora Forest Massacre. Kiga nti no Mackenzie ono yagenda mu maaso n'agamba abagoberezi be nti bajja kgenda mu ggulu amangu ddala oba mu bwangu obw'ekitalo singa banaalekerawo okuba nti balya. Era munnange emisango givunaanwa si gye gyokka, kuliko emisango gye bayongeddeko 2, ogumu gwa butujju ate omulala yakabasanya abaana n'okwesa obusungu eri gye bali n'okulinyirira eddembe lyabwe n'okubagana okugenda okusoma. Bino ono Mackenzie abyegaana. Kalusinza kwa munaffe abaasigalawo ba survivors abaawona bagamba nti omusajja ono yabagambanga nti abaana balina okuba nti basooka okwerumya enjala paka kufa era okusinziira ku ola gye batandikira emayiddwa nga ey'amakabi. Ono Mackenzie yamaze okuba nti ateekawo yagamba nti abaana basooka okwerumya enjala kuddeko abatali bafumbo mwemudemu okwerumya enjala paka kufa, then kuddeko abakyala, kuddeko abaami, then abanaasembayo be bakulembeze baaki ab'ekkanisa ye byalina omusajja ono. So Mackenzie kyaki bagiyitanga Good News International Church yagitandika mu mwaka gwa 2003 naye yagamba nti nno yali agiggadde mu 2019 kwe kugamba oba kwe kuperereza abagoberezi bonna babiri nga bagenda mu kibira ekibaina nga Shakahora nga betegekera ebitundu munnange eby'enkomekerero n'okusinkana Yesu. Pastor Mackenzie kigambibwa nti yalina acres esukka mu 8 ez'ekitundu kino eky'ekibira nga ne bw'oyingira obwoti ebyaddala terina netiwaka za ssimu. Ekibira kino kigamba nno yali akimaze okuba nga akitemamu ebitundu eby'enjawulo era nga babiwadde amannya agali mu Bible nga Juda, nga Bethlehem ne Nazareth.
akati Mr. Mackenzie yenga bogamba yagenda maaso na buli angenjiri nti okusoma kuno kwabijjo kwesomero kwa sitaani era tebasaba kubanga abantu bakwenyigiramu kyakoma kwekyo ngajja ne ssente mu bantu abagoberezi. Era ono y'omu yali avaayo n'agamba bamaama abakyala nti balekerawo okuba nti bagenda okufuna antinento nga bafunye embuto naye kira n'abagana okuba nti bagemesa abaana baabwe agano bya sitaani tebiri mu bayibuli. Ebyo bino byamukwasa omusango gukyagenda mu maaso gulasa okuba nguwulirwa tulikuwa tukuwana ate amawulire agana bagavuddeyo mu mbeera bwe zityo. Tugezeko mu ggwanga erimaddwa nga erya Ukraine muganda nga tuliza otolekabasokali kuba lugya kudda mbuzi wakati wa Ukraine eggwanga ya Russia. So etwogerera okusinza kuba commanders ab'oku ntikko mu ggwanga lya Ukraine bagamba nti amagye ga Ukraine ebyaddala kati gasazeko ekitundu gamaze okuba gawamba ekitundu ekiwereza ddala square kilometers 1000 eky'eggwanga erya Russia. Era nti bayingidde kibayita munda ekitabeerangawo mu myaka 2 n'ekitundu bw'okyangotalo n'olutandika. Komanda w'amagye amayiddwa nga Oleksandra Saliski yagambye nti nno bakyagenda maaso okuba bakola kibata offensive operation okuba nti balumba naddala mu kitundu kimayiddwa nga ekya Kaski okumala ennaku 7 emabega zadde bazeewo nga bakola ki baze okuba nti bakiwamba. President wa Ukraine amayiddwa nga Volodymyr Zelensky yagambye nti no Russia eyaleeta olutalo eri abantu abala bonna na leero kati kwe kaseera kati nate olutalo lukomewo eri Russia. Nyate president wa Russia Vladimir Putin yena agamba nti nno kuno okulimbako bakoze okuba bayingira mu ggwanga erimeddwanga erya Russia kujoga kankomeredde yena alagira amagye ga Russia muganda wange okusamba obutuliro baba n'abalabe bagamba abalabe bave mu matwale gaabwe munange embeera bwetyo bweri okusa kubigenda mu maaso anti abantu bali mu kutya okwenjawulo era nga mu bitundu bino eby'obugwanjuba obwa Russia balanse okuba nti basengula abantu era nga sofa abantu emitwalo 59 babaze okuba nti bagambye babere nga bava mu kitundu ekyo. Akola nga governor owa Kaski region amayiddwa nga Alexei Siminov yagambye meeting ne President Putin nti ebyalo 28 mu kitundu ekyo nyini bemaze okuba nti munange biri mikono gy'aba Ukraine era nga beeraliikirivu bagambye nti abatuuze 12 battiddwa ate n'abalala bonna abasigadde mu mikono egyo tamanyi mbeera gye balimu mu kiseera kino kyennyini. Ukraine nga bwogala nti nno omunafu amagye galaunchinga surprise attack wiiki ewedde ku lunaku olwokubiri wegala ku advancinga ne gayingira munda mu ggwanga erya Russia kilomita nga 30 byomu ne yeewuunya. Akati nno awe tuli bakomanda bagamba nti amagye gaabwe already bakontoliza ebitundu bino era bagamba kkiriza obagaana balina ebyaka bye bakozesa naye kino nno omuganda nga tuwuliriza bw'olumba eggwanga erya Russia mu mbeera bweti kkiriza obagaana olutalo lusuubire okuba lugenda kuba nluddamu kubanga Russia agenda kubanga esituka busitusi omusajja oba nsirika busirisi omusajja alangiridde ke kaseera bea musamba abasajja bano butuuliro bali bava mu ggwanga lino eribayiddwa nga erya Russia. Kakati nno awe tuli awe tambulira era Putin yadde ayogerako ku lunaku olw'eggulu ng'ali ku TV yagambye nti nno ebimu ku ebyo ebigendera ebyabalabe byakucyankalanya kutiisatiisa abantu kwonoona nsi na kusanyawo obumu bw'abantu abakwatidde wamu ng'aba Russia. Naga nti nno kati omulimu omukulu ogw'okukola guli mu gwokka kulaba nti nno defense ministry ebyokwerinda evaayo berenga esalako omulabo ono emugobe mu matwale gaabwe bwatyo yagambye munafu atuliza wetwogerera. Mr. Siminov yagambye abantu 12,100 bibakadduka mu maka gaabwe wetwogerera. Putin yagamba nti n'abantu nga 2,000 aba Russia abasigadde mu bitundu bino ebyagizemu abasajja bakwata mundu aba Ukraine biri mu lusuubo temanyi bagenda kuddukirawa temanyi kigenda kuba kibaddako kubanga bayinza okuttibwa n'amagye gano agabayiddwa nga aga Russia agamina aga Ukraine ka Russia yekoze ki yeraliikirite era nawoninga abantu bonna okuba nti bayingira mu mayumba gaabwe agataliiko nzigi agataliiko madirisa agalina ebisenge bino ebinywevu ennyo kubanga obudde bonna bayinza okuwulira nate ebizuka nga biggwa mu kitundu ekyo. So abamu bagenda bagenda mu basement embeera munange bwekyo eri mu ggwanga erya Russia kalikizo obagaana olutalo tuyinza oddusuubira okuba nti luddamu obudde bonna ne tuwulira nti luba lusseewo nate. Kale tugezeko nate mu ggwanga erimaddwa nga erya Isiraeli ekiri mu Isiraeli munafu atuwuliriza eggwanga erya America gavumenti yaabwe basimaze okusindika kye bayita guided missiles submarine lubira bagisindiseewa egende esabale ku mazzi egende okumpi Middle East eri ebeere bulindaalaawo engeri yonna singa obudde bwonna abaleko kye bayita olutalo oluvannyuma lw'okuba ndi munange eggwanga lya Isiraeli lyatirimbula
omukulembeze waba Hamas amwenanga Ismail Haniyeh aye tebakoma ku ekyo ne batirimbula yali senior commander wa Hezbollah kakati obudde bonna bagamba nti nno omusajja abayidanga Fuad Shekul obudde bonna ne bawoninga nti egenda kukola kibayita okuwolera anytime kati obunkeke bwetesokwa bukola ki bulinyira ddala akati okusinzira ku mawulire agava mu ggwanga lya Amerika bagambye muno tebeeteekera kabasindike kibayita emmeeri zino zirubira ennwanyi zayo kuba nti munnange zibeerawo bulindaala obudde bwonna sembindi yafulumiziddwa okuva ne Pentagon ekitebe kya Amerika kibayita command center yaabwe bagambye basindise submarine zino zirubira ekike kya USS Georgia eniko guided missiles ez'enjawulo neoga submarine eno esookuba ng'etwala yeetikka cruise missiles 154 ekika ekya Tom Hank era zino bageno ekigenda kyazo baba batunya nnyo kibayita land targets bakuba nnyo ku ttaka era tebakome ku ekyo ne bagamba nti nno bawudalinze okusa submarine nemayiddwa nga USS Abraham Lincoln eyo nayo ebirenga eyingirawo eno yeetisse fighter jets ennyonyi nnwanyi ekika ekya F-35C ebiri nayo nga munnange erinnya mu lugendo era etwogerera etwokwandika kati etuuka mu bitundu bino ebirenga ate eddizibwa mu mmeeri eriwo ennwanyi eriwo mu kitundu ekinnyinnyini eri mu kuba nti erawuna akati nno wetwogerera Iran yeesirise tennaba kuddamu ku kino ekigenda mu maaso kati Amerika eri mu kuba nti etya n'eggwanga erya Isiraeli baga nti obudde bwonna kasaze kanyiza okuba ngu nekanzizokutugiraawo ne kakuba abantu era nga n'ensi ez'enjawulo zavuddeyo already zamaze okuba nti zivayo ne zigamba ennyonyi ez'enjawulo kuba nti bazikansolinga tezikyabuka kugenda mu Isiraeli ne mawanga galiraanyewaawo lwa lutalo lugenda mu maaso muganda nga tuliza wakati wa Isiraeli n'abanywanyi okuli Lebanon saako ne bannafa Palestine otebuza munnafa atuliza Kaluma Nywera avaawa wakati wa Isiraeli ne Palestine. Okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, natu yali mu program aidwa Kaluma Nywera munnafa atuliriza omulangira Kalemage gange kyo tunajjukira Kaluma Nywera wava wakati wa Isiraeli wamuna ba Palestine mugana wange embeera yo yongera bwongezi kuba nti esajjuka ne tulina okubatumanya nti nno okusajjuka kubaliko okubanga munange basika omuguwa kuba kwavaawa ekyo kikuze munange mabega ne tukulaga ino Kaluma Nywera wava mu program eno ennyini n'olwensonga eyo nzikiza kutegeeza nti nno twatukoma tulaba obwakabaka obw'enjawulo nga bugenda mu maaso okuba nti weebuli Abayisirayiri bagatina okuba ntukomawo mu bwakabaka bwaffe ate ne mukomawo waliwo ate obwakabaka obw'amaanyi obubasinga bo nabo bugamba nti nno mulina okuba muli wansi waffe nga mutusaavinga kasamu n'abo yamulirwoyo tuyinza okubakkiriza okwogera ennimi zammwe okusinza Katonda wammwe naye ng'ekikulu kiri nti mulina okuba nti mutambula naffe akati twalaba obwakabaka obwali bumaze okuba nti butekinze over omanyigenda nga obwa Seleucid ku sayidi eyo eriko Abayudaaya abayitirivu ennyo nnyini ddala munnange obwakabaka ono bwajjamu kye bayita nnabe oluvannyuma lw'okuba nti nno baafuna obutakkaanya Abayisirayiri abamu baavaayo ne beekyanga naga nti bakooye okusinza nga bakatonda abangi ababa Greek bakooye okuba nti munange bakkiriza mu nzikiza y'Ekigreeki bakooye n'okuba nti banyoomebwa bakooye okuba nti baagaanibwa okusinza ogenda mu tempo oba mu yeekalo okuba nti basinza n'okuwaayo saddaaka zaabwe ekyabakulako ne buwaayo ekikulu ennyo okuba n'okuwaayo kuba bawangayo saddaaka y'ebisolo ku outa kwe baateekanga muganda wange abasajja n'Abagriiki baabajooga nabeera nga bagenda mu maaso okuba nti bakola ki batirako embizzi ate ng'embizzi munaye Bayudaaya bagana n'ekisolo tebakyagalira ddala ate kyebakola ekira ne babagana okuba nti bapractice kalicha zaabwe ng'okwali okukomola ne bakuweerera ddala kana bagana kimala ne beesogga ensiko naye okuba ne bayeekera bayitibwa Maccabees akati batandika naye of course mwalimu mu kutandika okuba ne bayeekera already Abayudaaya bano mwalimu baali bamaze okuba ne bayetemamu ebitundu ebiri mulimu abaali bakkiriza njaffe twakkiriza omusajja omuyaayo omugwiki katufuge twakkiriza tugende kalicha ye twakkiriza system tambulye ku ye twakkiriza abantu katwase babe twakkiriza bino ebirwe bityo naye nga mulimu ne bali abaga nti tulina okusiga Katonda waffe omu bw'ati tujja kusinza bakatonda Abagriiki abangi ennyo nnyini ddala tujja bikola ebyo abo nno munnaffe bebamu kibayita abayeekera bayitibwa Maccabees abatandika wansi wa omusajja yatandikirawo ekintu ekyamayiddwa nga Judas oba Matatayasi eyatandika okuba nange omuyeekero ba Ssaabayeekera aga nti alina okuba nti bazeewo kibayita obwakabaka bwabwe ng'Abayudaaya
balanga kwa ndibawamba obugabuga obwenjawulo wali mu Judea oba mu Juda temples ne mu kibuga Yerusalemu nga balina kwani bakyeddiza kibeere kyabwe nga kyali munange ebisaya biri munange ebiyise muganda wange kyaddirira kyali ki munange jjukira nti nno bano abatabani namu n'abazzukulu bayanza okukola omukwano ku kye bayita Abaroma nga nti Abagriiki bali b'amaanyi kati okubanga tubafunako ekituntundu tunaffe twetongole tulina okufuna nti obuyambi eri abatusingako munnange badduka mu Roma abaaliyo basanga basajja nga bali eyo bajenerali babasindika ku zimishoni mugende muwambe kino omula kiwamba mubagambe batuweereze nga omusolo ene mu Roma tukulakulanye Roma yaffe mune ekyo ekyaliwo mu biseera ebyo oje bamuyitanga Pompey ono y'omuko omunanga abalwananga era y'omuko abyo bayita okujja okutereza embeera okuyambako balifana Abayudaaya n'okuzza embeera mu nteeko kubanga n'Abayudaaya bennyini ate bali beerumalumamuko abaana abaali basikidde entebe okwali omwana amayiddwa nga Hyrcanus mpozi n'oyo amayiddwa nga that is gwe bayitanga Aristobulus kakati Aristobulus yali agamba nti ekirimu n'ekikye kyokona naye ng'akyagala kabine bagamba nti okubanga beeyuzayuza ne bayita era Omuroma gy'aba abeere ng'abataasa kati ye n'abeera nga munange waali nnyo abeerawo wali okwati obudde bwonna abeerawo akati oyo Pompe ye yatibwa buttibwa yawebwa obutwa n'afa kati nno yamuddirawo gwe bassako omulala kuba bajenerali abali mu ggwanga oba mu bwakabaka bwa Roma yali Julius Caesar ne yali musajja wakabi nnyo nnyini ddala era nga ono yayambako nnyo okulaba naye yali musajja mulwanyi be bamu be batumanga genda okole kino mugende mukube wano mugende muwambe wano amazima genyini baali basajja nga bakabi naye oyo ne bakyawagana ate n'obwakabaka bwe obajja yali ava eri olw'ensonga ati yavaayo n'agamba nti yalina kino alina okuba nga naye akyeddiza akikwatemu naye yayiyizibwa munawe bamufumita ebiso abasajja baali bazibu nnyo ne bagenda mu maaso ne balanga bamutta mu mbeera bwetyo eri ngazzeyo ku butaka kubanga olwaviro nga amaze okuba nti awangula amaze okuteekateeka embeera yonna n'addayo naga nti naye alina okulwanirira abantu b'ewaka abaali banyigirizibwa ennyo nnyini ddala era nateekawo ne yeerangirira nti afuuse n'okufuuka dictator for life okitegedde so oyo yali Julius Caesar munnange atuwuliriza kakati nno ng'amaze okuba nti avaawo Yesu amaze okuba nti avaawo abasajja bano bennyini batunula bagamba ekintu kimu kyokka nti nno benna bwe twatumanga eri ku semazinga Africa be batumanga mu Asia Minor be twatumanga okuba bagenda mu bwakabaka omayiddwa nga oba Taomi saako bwakabaka omayiddwa nga oba Seleucid kirizo bagana bafudde baweddewo bali bajenerali bali b'amaanyi nnyo nga buli omu abatya katugenda kukola tutya kubanga twetaaga ekitundutundu ekyo ekibadde eyo nga kikyatuwa omusolo kintu kyali wansi waffe kubanga jjukira bali maze okuba nti bafuna kye bayita Abayudaaya bano nga bakoze ka community kaabwe naye nga bakkiriza nti bajja kubeera wansi waabwe nga balinga protectorate eya Roma kitegeeza nti omusolo gwonna bw'okuŋŋaanya ogusindikako e Roma ne gubakulaakulanya gwe ng'oli ne bakufuga ng'oli wansi waabwe oba mu nkwawa zaabwe nga Uganda etwafugibwako Bungereza ne bagenda ne tegera gavana wano ne tuba tufuuse ki protectorate mukitegedde ndowooza kakati ne bwekityo Abayudaaya bo batyo babakolanga munnange bakabaka baaliwo bali babiri abaali abooluganda abaga okuba nti bakikwasaganya mpolampola naye nga of course twalina gwe bayitanga Antigonus naye yali omu kwa munaye bali baganda basuuziza ekintu naye nekyaddiya muganda ng'atuuliriza Abaroma kwe kuyiiya mu Roma eri wali omukulembeze waabwe yali administrator of course okusooka seba Julius Caesar omuwi w'amagezi bamuyitanga Mark Antony ono yatula n'agamba tugenda kukola tutya okulaba nti embeera tusigala tulina influence mu kibayita mu Bayudaaya tusigala tulina influence mu bwakabaka bwa Seleucid wabanga tuli Roma nga tusinze eno tugamba nti tukolola wetukolola nga liba lwala ng'omusolo batuweereza nga tukulakulanye bayita obwakabaka bwaffe munnange kyeyakola n'asipotingayo omulenzi omu kwabo abaali bava mu lulyo olaba baali bagana nti nno balina omusayo ogumu oguli mu kibayita ekiyudaaya ng'ate batate baali banywanyi nnyo mu mbeera bweti naye omusajja bamuyitanga Kerode yali yadduka nako emisiini n'agendako eyo muguni mu exile eyo mu Roma ate n'amulondo bayamugamba nti najja tukolera kyetwagala ajja kukola kyetwagala okubanga tetufiirwa Abayudaaya bano baali batuwa omusolo kakati mutuwa omusolo tulina okuba tusigadde nabo tunasiga nabo tutya muganda wange atuwuliriza n'agamba Antony ono kakikwasaganye n'agamba nti omuvubuka oyo Kerode bw'oba mukutte bulungi kijja kuba advantage yaffe
nebere tulwanyisa ni Julius Caesar bagenda okuba nti alwanyisa amajwanga aba Parthian Parthian ne government ino already yamu kwabo bali ba Yudaya nabo nenga bewagula nibekutoka kubaka Kerode bwala Seleucid mabere eyo akati balwana n'aba Roma bano era ezimu kwezo battles Julius Caesar ze yawangula nezaba party niyo makwanti afa naweza bajja kuba nti ateba komo kuba nti bakola ki batandika okuba nti bawoolera kibayite gwanga akati kirizo bagana ngo inomna kuba nti obeesooka mu kubeesooka bali okwateka kibayita alliance ezenjawulo obeza amaanyi okuresolving ensonga zonna Kalimagando n'agamba nti nno atula mu senate wa eri mu Roma ategeeza bonna be yali atwala bali mu kulembeze nabaga ati no mumanyi kirugendo okukola tulina okufunayo abantu kubanga jjukira abayudaaya bano bali bekutudde ebitundu by'emirundi ng'ebiri nga nagambye abatuwagira abatatuwagira kati tulina okufunayo abatuwagira tumufuule omukulembeze nga ffe tumutaddeko nga kimuteesezzaako kuba tugenda mu controlling ku remote nga atufugira ffe yafuga abala nga ffe tufuga indirectly so kwe kulonda Kerode naga nti ajja tuyamba ono mugana nga tuliza njya kutegeeze Kerode yaani obenga omumanyi bulungi nnyo nnyirira munafu atuliriza aleme gama nti ali Kerode ajja atya mu play tukomyewo batunaba kuba tukoba mu Bible munnange wuliriza Kerode gwe twogerako yazaalibwa mu biseera bya 7 BCE mu kitundu ekimanyiddwa nga Idumeya eri mu maserengeta ga Juda ono yali omutabani namba 2 owa Antipater gwe bagambanga abalimu omuseguli ogw'ekiyudaaya era nga bakwagana nnyo n'abasajja b'Abagiriiki era nga ono yali high ranking official wansi wa Kabaka era amanyiddwa nga Hyrcanus owokubiri mpozi kossa ne maama we ennyini amuzaala gwe bayitanga Cyprus ono no munnange kiga ntino yali muwarabu omumbejja eri mu Bwarabu okuva mu Petra olunaku lwali luyinza giyitanga Jordan kati nawe ye maama we olaba kati musayi gwetabikamu kaawo era kigamba ntino munafu atuliza taata wa Kerode yalimu nga bajjajjaabe bali beeri bava mu Edom era nga bajjajja abasinga obungi ennyo kigambibwa n'okugambibwa ti baali Bayudaaya naye baako baali converted bakyuka bukyusi okufuuka Abayudaaya era Kerode bamukuza ng'Omuyudaaya mu biseera muganda nga atuliriza kiga ntino yalinga of course yeyitanga bali abava mweri mu Buwarabu mu Petro eyo enese gye bayisangamu era nga abantu abava eyo baali batuula nnyo mu kitundu ekyo ekimanyiddwa nga Maserengeta oba ogiyita obugwanjuba oba Juda kali mu kubeera eyo gye beegatta n'Abayudaaya abamu nange okuba nti bafuna culture badoptinga culture obuwangwa bw'Abayudaaya kubanga baali bamaze okuba nti beegasse mu mbeera bwe zityo akati bwetugaa nti nno aba Edom bwulira Edom omanya nti nno kati ono wabanga Kerode kitaawe yalina nga gwomusayi muna nga agulinamu bano aba Edom betwogerako kiga nti nno be bamu ku abo abali displaced abagobye mu kitundu baali era bano bali abamu ku abo betuyita ba Semitic people abatambula okuva mu bitundu ebya Buwarabu oba giyite ku mbalama Arabian Peninsula nga bajja bagoba ne baga tutuulewa ewali ettaka ejimu ne batuula eyo era nga naganga Abamooli nga Bakanaani bwe batyo sakompozi n'Abamiini oba gitenga Abalamians abamu kakati abo mbagwa aba Edom bwe batyo bagwawo era obogezeko mu Bible alino obajjukira newankubadde nga kiga ntino baali nnyo close bali nnyo close n'Abayisirayiri oba n'Abayudaaya bano naye nga tebaali Bayisirayiri era kiga ntino bano baali ba descendants baali bava mu Esau ojjukira Esau era ensonga lwaki ntino buli kaseera baali babeera mu ntalo ez'enjawulo entalo zaalingawo wakati waabwe oba masekati gaabwe era nga mu kaseera konna obubaka bw'Abayisirayiri bwalinga waawo balinga mu ntalo era nga waliwo ne facts n'ebyawandiikibwa ebiraga nti nno Edomu ono basaanyizibwa nawokko ng'eggwanga lyonna Katonda gera n'anyiiga muganda wange n'akola okusalawo naga nti nno kibeerewo baaba olw'ensonga nti Edomu eno nti bagenda mu maaso nabeera nga babonerezebwa Katonda olw'okuyisa bubi baganda baabwe naga nti bano baali Bawarabu
ne of course omenye olugero luli wa Esau akati mu kuyisa obi baganda baabwe Katonda nanyiga nakuba ekikoli mu kiri kyennyinyi okuba nti munnange basaanawo Katonda nakolesa kibayita obuyinza bwe n'abonereza Edom otuwa ku level nti tewaliwo omuntu n'omu yasigalawo okuba nti munnange asookuba nti abeera waawo naye tuveeyo sijja kuzeeyo kanyakuzeeyo maaso wali ng'okitegedde naye otegedde munnaffe Kerode wajava oba munnange obuzalwe butambula butya mbeera bwetyo akati nnono gwe twogerako omuganda wange ali eyo era otuga nti no origin eri eva mu Bawarabu kusaidia Esau n'olw'ensonga eyo Herodi bwatuga nti mu ethnic background ye tuga nti yali Muwarabu ku saidi zombi eza famire ye kuba yali descendant esookera ddala owa Eliezer oli Maccabeus omuyitenga Arum era nga ate ava muki mugundi eri Harmonious bali abavude kubanga balwana bamakabi abali abayekera ku saidi y'Ekiwarabu ku saidi y'Abayudaaya ate kali Herodi munanga gy'atya okuba nti amanyika otuuka kumugamba nti noono omwana sinatuma tumuvudde kabaka ajja tukolera omulimu ogw'amaanyi ennyo ddala Kerode gwe twogerako muganda ng'atuuliriza afuna ekibita ku buyinja alako kubanga omanyika nga bayita mu kitaawe kiga nti alina enkolagana zaali nnungi nnyo ne Jeno w'Abaroma gwe bayitanga Julius Caesar dictator dictator for life era ono kigambwa nti nno yali yamuteekamu kye bayita obwesiga bonna era ali nakuba yali mukwano gwa Antipater mu biseera ebyo ne bakwasa bayita embeera zonna public affairs eza Judea kitaawe ono yali mukwano ogwa Julius Caesar era Kerode mu biseera ebyo munina alondebwa okubeera gavana waawa owa Galiraaya tuli mu mwaka gwa 47 awo BCE kiga nti nno mu biseera ebyo yali akyali muvubuka embula kalevu myaka 25 egy'obukulu kigambibwa nti nno Kerode yalondebwa ndekebwa mu kitundu ekyo munaffe okuba gavana wa Galiraaya yali musajja ng'awulira nga mukakkamu nga mugonze nnyo eri abamutumye era ng'emisolo yagisoloza bulungi nnyo era ng'agiweereza bulungi nnyo eri mu seneti ey'Abaroma era kigamba n'okugamba nti nno wano n'abo baali bageza okuba nti banyagulula babba yabakolangako nga Kerode okuba nti babba nga alina okukuuma munnange ekintu kye bamukwasiza ekintu ya kitaawe nga gavana biseera ebyo owa Galiraaya kakati Antipater yalina omutabani omukulu bamuyitanga Fasaero naye yali gavana wate wa Yerusalemi era naye jukyo obeera gavana naye ng'ate okolera ku lw'abaani ku Baroma kandi biseera ebyo Kerode omuto kigamba nti ateekawo enkolagana ennungi ennyo nani nomusajja bayitanga Sextus Caesar ono yali gavana wa Roma ate mu Syria kale wakolagana bulungi nnyo enkolagana weeri laba Kerode n'apointinga okubeera Jeno owa Korea Syria mpozi ne Samaria naye okubanga munnanga gazi ekibayita obuyinza bwe ng'asoloza emisolo bwagiweza bakama abenga emirimu agikola bukwaku oba agitambula bukwaku kigamba nti nno Kerode of course yafunanga backing obanga bamubacking amuli emabega be Baroma bennyininyini nga bagenda mu maaso nakwadde nga of course abagamba nga abantu bannansi baga musajja yali mukambwe nnyo abasoba omusolo n'abanga yagubatereseza kakati nakali yali so private nga teyemanyiiza mugana wange kubanga aliwo baga nti okuba yali muzibu nnyo nga mukambwe nti waliwo olumu mbu yayagalako okuba nti abonereza Aikanasi eri kabaka w'abaani w'Abayudaaya bano abaali bavudde okuba nti bayeekera kati yayiteese kabaka oyo abayiddwa nga Aikanasi baga nti bazeekwata nani ne Kerode era nti lumu kabaka ono Aikanasi yatumya Kerode ajje bere nga bamugaa nti nno yawulidde nga lwekye bayise nti yasse abere nga amuteeka mu kye bayita kaguli naye Kerode kyeyakwata yagendayo mu butagendayo nayagala munange ateekewo kye bayita okuyeekera alumbe kabaka abere nga bamukolako munange ekikyamu ennyo ddala naye taata we ne muganda omukulu bamuwooya oyono Kerode n'abimma amazzi nabiranga munange abiresse obukambwe bwe yaliko omusajja ono kati mwaka gwa 41 BCE eryakulembera Abaroma Mark Antony bamubuulira byonna bitegeera omuvubuka gwe balibadde bakozesa ayinza okuba mu mulamwa kati agamba Kerode ambuulira ku seneti etudde mu Roma gite parliament etudde
kati abagamba ndino Kerode wamune muganda amayidwa nga Fasel twaga bafuula bagavana abebitundu ebyo era muganda nga tuliriza nabawo omulimu gwokuba ndi baga kuyambako aikanasi owokubiri ali kabaka w'Abayudaaya nenga ate kabaka we yali puppet king kuganga aliwo kubwa kabaka nenga ate akolya Baroma kadi baddira Kerode ne muganda we nafuula bagavana okuyambako kabaka ono amayidwa nga aikanasi owokubiri. Mark Antony ya suggestinga bali mu Roma senate etudde munange ekyo ne kiyita era mwega nti already Mark Antony yagamba nti bana abalenzi bwe tubakozesa bajja tuyambako okontaininga abagala okutubba okuuma amasaza gaffe amatwale gaffe getuwangudde n'okuba keepingira in check ogaa nti kati nkwadde obukulu nenga ataafuga on your behalf gwoba ofuna mu gwanga omusolo gwonna guba guddawuwo. Munango mwaka gwali gwa 4 BCE Antigonus kizibwe wa Hyrcanus kigantino yatwala Entebbe wali mu Judea nga kabaka w'Abayudaaya abali mu Juda era ng'Entebbe yajija ku kitaawe nga ono yali ayambibwako munange bali abali Parthians abali balwana abalwanako ne Caesar mu biseera biri abali mu kulwanagana okwali waawo kigamba ntino Herode kwe kudduka paka e Roma yagwambala naga nti wamwe waawo nadduka nga bakyali bavubuka bato era badduka e Roma nayogerako n'Abaroma naga baneetusa ababusabi mutuyambe mubirenga muzzaako kabaka Hyrcanus gwe mwatu okuba ntusaavinga ku buyinza owokubiri. Muna Abaroma olwokuba ndi balina kibayita special interest mu Juda yonenna ne bakkiriza okuyamba era mu kukkiriza naga nti ekisooka ddala General Pompey the Great nga tanaba nti afa yageza okuba nti akonkalinga oba yawambako Jerusalemi mu 63 BCE naera nagiteeka wansi w'obuyinza obwa Baroma kakati kkiriza obagaana nga Abaroma balina kibayita interest mu kintu kyonna ekyo era ne bagala tusagana kuyamba nga muzza tekusaba obuyambi kubanga ekitundu ekyo kyali kyaffe nga ffe tukirina tukifuga. Munange mu Roma ebyaddala Herode gye yagenda wama okuba nti abasaba obuyambi bakkiriza era mukkiriza Mark Antony kiwandi nekiyalimaze okuba nti ateka ekirowoozo ekyokumufuula kabaka w'Abayudaaya bakola ki bakiyisa munange olwakiyisa bappa ogenze kusaba buyambi laba ne bakugamba nti omanyi tugenda kufuula kabaka tubakufuula kabaka munange era Mark Antony kyeyakola amaze okutegeeza kiseneti ne bakuba akalulu ne balonda ne bakisemba era muganda nga atuulize bakisemba bati bappa abatawagira ekyo kyo bawo kulaba nga Kerode ayimiridde makati aga Caesar Augustus ono yasikira oli Caesar yaliwo ate ne makati ga Mark Antony n'abalamuzi abali mu kooti benyini bakuba emmeze bagana no kiwedde ono ye awedde era kye bakola ne bagenda naye bagana Kerode nga ali eri mu Roma ne bamulaga ne bawaayo ebyokebwa ebiweebwayo eri bakatonda babe nga Abaroma nga ne Kerode ali nabo bulungi nnyo era gye bamala ne bayisa n'amateeka bulungi nnyo ag'ekibuga. Antony kyeyakola Mark Antony n'akola n'okuwaayo ne basala ne bakola kibayita embaga okujaguza nga ajagulizaako Kerode namugamba nti nno kati tukufudde kabaka ng'oye ne Roma obakudde obeere ng'ofuga Abayudaaya abali eri ewammwe so nnaku nyini lwesooka okuba nti ofuga n'amukolera ekibayita akabaga yakolera mu Roma era muganda ng'atuuliriza yamugamba nti ono oyagala okuba nti weetaaga amagye tujja gakuwa agana akuyamba okuba nti mudefeatinga our Parthians abanaabaga okuba nti bazze era bajjanga okuba nti balumba naga nti bonna bana teweeraliikirira ffe tujja kuba tubakuwa obeere ng'ogenda mu maaso nga munange obakola ki obawangula. Munange ebyadda Kerode yasanyuka mu kusanyuka kumira musika eriyo musajja mukulu bamutikidde mu bwakabaka sibubwe abamugenda ogenda obeere nga gw'okulembera Abayudaaya abali ewammwe obakulembera on our behalf. Kerode yakkiriza bukkiriza muganda wange atanoonya obuyambi akomye n'abasirikale akomyewo nga kabaka yagenze ng'omukopi jasito omulwanyi akomyewo nga kabaka okufuga banne Abayudaaya.
Kerode munnafa tuliza olwaki ulire ekyo essanyu lyamuyitirirako kati akomawo mu Yuda okuba nti awangula kibaita obwakabaka bwe abujje kuba lyabali bazooko ne babuwamba wakati jukira sibu tebukyali bwa kizibwewe bufuuse bubwe abujje ku Antigonas agenda no genda fuluma va wano kati bwange munnange bananga okuba nti baluwaana era mu kulwanagana obwaliwo okwaliwaawo emisajja w'amaanyi nnyo bakuba abasirikale ba Antigonas era Kerode yakola n'okukola munnange n'awasa omuzzukulu owa Haikanas owokubiri bamuyitanga Mariane asookera ddala era nokiga nti ate yali kizibwe wa Antigonas kati Herode kyamukozesa kino nga yakulaga nti nno nikali bali mu kulwanagana wali n'amaga nti mpasiza kizibwewo gwa Antigonas onamiddwa nga Mariane alisti kankiriye kambere nga nkola ki ngamba newe natwala enkasi eno oba entebe ojja kuba nga olinamu kibaita omugabo kubanga ojja kuba munange olinako kibaita akakwate omukazi gwe nnina omwinako akakwate era nagamba nti nno nekirala ekimwasizza omukazi ono alabe nti n'Abayudaaya bennyini afuna kibaita feva yaabwe kuba ajuka teri mu Yudaaya piwa kati agamba nti kafuna kibaita feva y'Abayudaaya nga wasa omukazi omuyudaaya kubanga jukira Kerode alina omukazi bamuyitanga Doris era nga tebaali bokka balina n'omwana bamuyitanga Antipater naye bano bombi mugana ng'atuliza politics bwayingirawo yasalawo okuba nti abagoba n'abasindika bagende babe ekitundu kyerenga abeeramu so Doris wamu n'omwana we mune basibintu ne bagenda ng'abagobye ate n'awasa ono kizibwe wani wa Antigonas amadwa nga Mariane asookera ddala munange ebyadde amaze okuba nti awasa kati amaze okuba nti yeetereeza ayafuna feva okuganja eri Abayudaaya Kerode kye yakola wamu nga ali ne gavana wa Syria gwe bayitanga Sosias nga balina no backing ya Mark Antony okuva e Roma bafu basinikira ejjenga ddene nnyo magwa 37 BCE ne balumba ne bawamba Yerusaalemi mwemako ndi bajiwa bati bapa era Herode yakola nasindika Antigonas namugamba nti nno kati gwe oli muwambe namukwata ne bamusiba bulungi nnyo namusindika e Roma ewa Mark Antony bamutire eyo era yamusindika kumusayo musawo gwa kumutta musayo namutwala eyo kusaidi eyo okuva mu kaseera ako kennyini mugana nga atuliriza Kerode nabeera nga atute kati obuyinza nga omukulembeze oba omufuzi si kabaka bati omufuzi Lula nenga ne bamugamba nti nno ojja kuba king bo bamuyita Lula nenga of course king yennyini olwabalanga atute tayite eyo nerangirira ndi kati afuuse kabaka ow'Abayudaaya bonna kanabeera nga obukaseera kennyini akagamba nti nno bwe tubali n'obwakabaka obuli wansi wa Hasmonean dynasty ey'Abayudaaya abali beekalakasa abafuusi abayeekera ne basaba obwakabaka babuzzeewo kati buweddewo leero kati walaka olunaku olwaleero twalese nekiyita Herodian dynasty obwakabaka obwange nga Kerode program inge taniko obutandise mugana wange nakalina owuliriza Kerode amaze okuwamba Yerusaalemi bamutikira dda kuba mutikira Roma nga kabaka ow'Abayudaaya atandise obafuga abamu mugana ng'atuliriza ebyaddala nga bagenda nti famire ye bali ba converts bakyuka bukyusa okufuuka Abayudaaya n'enzikiriza yaabwe onsinza enzikiriza n'obuwanga ebyenjawulo naye abamu ku Bayudaaya tebakisiima omusajja ono kuba nti yafuuka afuuse Omuyudaaya era mu society eyo oba nti ebimu tebabikolanga nga birina kubanga bibeera kibanga kuga nti n'Omuganda nti katugambe omuzungu afuuse Omuganda ayinza ofuuka Omuganda emuwa amannya nti yeddire kino naba ng'akola obulamu bwammwe naye nga waliwo byatasobola kuba nti yakola byalekayo kati nimba mukola ki mumwekengera kati walingamu Abayudaaya bayitirivu nnyo abekengera nga Kerode tasobola kubanga empisa y'Ekiyudaaya yonna agituukiriza kubanga ebyaddala byabayonoonanga ate nga muti babikkiririzaamu akati kinajjukirwa emabegako luli naggamako luli emabega mpogonzi twakola nti John Haikanas omujjuke John Haikanas yali mu kubali bamakabizi abali abayeekera abawamba
abali abayudaaya ne bawamba nga bagenti bakooye abagriiki okuba babayisa bubi nga bajjeko n'ensinza yaabwe baga okuba munange basinza bakatonda babagriiki. Kati y'omu ku abo John Hyrcanus bwe yawamba ekitundu ekimanyiddwa nga Indomania oba nze kiyitade Edomu oba Edomu kitundu ekyo nnyini, bano Bakerode bwe baakulira oba baazaalibwa wali mwaka gwa 14 BCE. Mu biseera ebyo kigamba nti olwamala okuba nti bawamba bonna baakaka abantu bonna be baasanga waawo, okwali Abamooli, okwali Abakiiti, okwali Abakanani, bonna ogondera amateeka ag'Abakiyudaaya oba walina okusibamu ebyotambula ogende. Ukitegedde? Era abantu abali bonna abaali awo aba Edomu bonna abaali mu kitundu ekyo abasinga obungi abakkiriziganya ne bakkiriza nti tugenda kubeera converted, tugenda kukyuka tufuuka Abayudaaya tubeere nga tukkiriza mu ngeri ya Kiyudaaya. Era kyali kitegeeza nti balina okukomolwa, era babakomola bulungi nnyo. Era mu kukomolwa babakkiriza nti kale mufuuse ekitundu ku ffe, balekana okuba nti bewasaamu, era balekana okuba nti bawasa abaju bwe batyo mpolampola ne badoptinga kalica ey'Ekiyudaaya kyennyini, era nga bw'osanga oliyinza omugamba nno Omuyudaaya wange yisa Kiyudaaya. Akati bwatyo Kerode bafuuka Abayudaaya. Akati nonkola na Kerode ye mu bantu yennyini eri nga munange yeyanjula nga Muyudaaya yennyini. Naye nga yetina abantu bo bamulama nga yalinga omusajja omulimba olw'ebikola bye yakolanga nga bakikiriza nti Muyudaaya. Era kino mu kusinza ku lifestyle ze bakolanga enneeyisa ezimu yalekangayo engoye ez'Ekiyudaaya nayambala engoye ziri ezaki ez'Ekigriiki eri oba ez'Ekiroma abamuteekako. Okitegedde? Ekinyisana okukwasako kye bayita question marks ez'enjawulo eri Abayudaaya abamu abamutunuulirangayo batyo. Ono Kerode yali mwangu nnyo ebyaddala kubanga abamu abo abamuwakanya mwalimu abamu abafamile members abafamile ye. Yabakwata munene babakola ki ne bajja ne batta nga ne mukazi we Maria Anne naye mwali. Yali mwangu nnyo omusajja ono. Munange Kerode olwo afuuse kibayita ensonga, afugira ku baani? Afuga ku lw'Abaroma. Afuuse kabaka w'Abayudaaya. Temukyerabira ekyo. Akati atandika kibayita afuga ekitebe ekikulu bagakira kubeerawa, bagakiri kino kyonna eky'Ejjuda kino okuma bakitwala oba Judeya, Yerusaalemi kibenga kyabwe ekibuga ekyo. Bagati n'ekibuga ebyali kifugibwa Abayudaaya bali konko okuva mu mwaka gwa 14 paka 63 BCE. Kati munange obwakulembeze bwe buweddewo bakabaka bamayiddwa nga Abahasmonean Abayudaaya bennyini, naye tayito zaabwe tugenda tugezisigaza. Era Kerode naye yasigaza tayito yennyini eya kabaka, wabula nga ate bafuuse baani? Bakyali ba clients, bayite ba customer ab'Abaroma oluvannyuma lwa Pompey okuba nti yawangula mu 63. Kerode kyeyakola munnaffe atuuliriza okuba nti yamala okuba nti yawangudde Antigonus era Omuyudaaya mu lutalo lwamala emyaka 3 mirambirira nga alina kye bayita obuyambi obw'Abaroma, era paka omusajja bwe yafa kati official nabeera nga munange yali ku nkasi. Bwabeera ku nkasi n'agamba n'alangirira nti okuva n'olunaku olwaleero bufuuse no bwakabaka obwa Kerode. Kitegeeza nti nno bwansikirano kati bwenvaako bappa kkiriza obagaana mwina kuteekako mutabani wange oba abamu ku batabani bange bonna mwina obbayita ba Kerode. Tutandise program. Kerode aweebwa tayito ekitiibwa ekya kabaka wa Yuda. Yekiki aweebwa tayito nekwali yatava mu family y'Abayuda naye aweebwa tayito yaki King of Judea. Bale bagimuwa abagimutikkira be Baroma. States oba Senate etudde yite Parliament etudde emwedde ekitiibwa ekyo, era nga n'okuba nti ng'afuga ku luwa bwa kabaka wa Baroma. Era ebyaddala n'okuba ng'atambuza interest bamugaa ti no is one of the Romans patrons be balonze okuba nti baddukanya etwale livulinga kati etwale erya Roma. Munnange Kerode amaze okuba ng'afuna kye bayita obukulembeze obwa Yuda. Kyeyakola waliwo kye bayita threats okusoomozebwa kwa mirundi ng'ebiri. Ekisooka mama wa muzaali omukyala mother in law Nazaala amanyiddwa nga Alexandra, ono kiga nti yali ayagala naye afune ku buyinza, family eddemu efune ku buyinza kubanga baali Bayudaaya bennyini bali abali bawamba abali abayeekera abali bagoba Bagriiki.
abali wansi wa Hasmoneans. Kyokka Hasmoneans Kerode be yawangula. Okitegedde okuba nti atuula ku ntebe. Kati maama Nazaala agamba tuwe kubuyiza naffe tubinga lukola ki tufugako okusomozebwa okusookera ddala. Mwaka gwe gumwogo Cleopatra afumbirwa eyo omukulembeze w'Abaroma ono Mark Antony. Kakati Kerode bw'alabanga ebyaddala Cleopatra ono ayinza okufluensinga Antony. Alexandra kye yakola n'asaba Cleopatra obuyambi. Agamba ki? Agamba Cleopatra engeri gy'ofumbiddwa Mark Antony eyo mu Roma. Nsaba. Nazaala yasaba n'olwo Alexandra. Agamba Cleopatra nti amwogerere wa bbawe Mark Antony eri mu Roma nti bafuule omutabani amayiddwa nga Aristobulus owokusatu alisi bamufuule ki high priest owaki owa Juda. Family emekubanga minetevira mwawo. Munange nga member wa family eyo ey'Abayuda yafugako ne bajja ate mu baliko kumula omukono mu kibya na Kerode nyini agikokuma omukono mu kibya. Aristobulus owokusatu ono gwe twogerako ye nyini yali yeteekateka obudde bonna singa bafuuliddwa high priest kiba kijja bakolera. Munnanga Alexander yakola okusaba kuno era Cleopatra kigambibwa nti nno yagamba Alexandra nti kyogenda okola okimanyi va mu Yuda na Aristobulus ojja okyalireko Mark Antony nja kuteekateeka olukyalo olwo oyogereko naye omusabe gwe kenyini nga munnanga akulabako wamu ne mutabani wo. Munnange abakubanga akyogera bwatyo Kerode afuna amawulire nti balukalukwe bagenda kusaba ku buyinza bagenda Roma babafuule ekibayita abakulembeze abenzikiriza mu bwakabaka bwatwala w'Abayudaaya. Mune Kerode kyakola agudde mu lukwo olwo n'atya nnyo naga nti no singa Mark Antony asinkana Aristobulus owokusatu in person ayinza obutamufuula bufuuzi mukulembeze waaki wanzikiriza n'amufuula kabaka wa Yuda. Nina okulwana ennyo okulaba nti ekikibeerawo. Munnange era ekyaddirira musaya n'anyiiga n'akambuwala mwaka gwa 3 BCE munenge n'alagira basitirimbule omwana Aristobulus owokusatu era ne bamutirimbula nga nakubanga atuuka era nabeeraga munnange iyo threat esooka yagijjeewo ebyaddala. Era obufumbo bwaliwo mu 37 obwo bwava ku kibaita power struggle wakati w'Abaroma wamu mpozi ne Octavian ono yafuna erinnya bamuza Octavian afuna erinnya bamutanga Augustus wamu ne Antony. Waliwo okusibaita okusika omugwawo. Kati Octavius ono yali yatali ku Julius Caesar yali geno era nga bamuzaala bamuyitanga Octavius naye bamuyitanga Augustus kati. So Julius Caesar yali great uncle we ninga de bamutta busi. Kakati kigambibwa yali alonze Octavian okubeera omusika. Julius Caesar agambye bavuddeko ono omwana yajja okunsikira mu ntebe naye ekyennaku ekyaliwo Mark Antony n'agiwamba. Kali wagiwamba ono omwana Augustus n'abeera nga yagala revenge nga ajagala kwani ku Mark Antony abeere nga mulinga amutera kibayita entebe. Kali Herode oba Kerode olwokuba nti yafuna entebe eno nga Abaroma bamuyambyeko yalina okuba nga alonda oludda nangenda kulonda sayirishi nagamba Antony ono yampita bulungi nnyo ne bannonda okubeera kabaka w'Abayudaaya n'ensonga eyo kanze kusaidiye. Era ekigambo munaffe atuuliriza n'oto olwaliwo wakati wa Antony olwe yafiirwa oba lwe bamuwangula ng'amuwangudde Octavian yamuwangula lwalekawo kibayita threat y'amaanyi ennyo eri obwakabaka bwani bwa Kerode kuba Kerode amaze okuba nti asayidinga nti ne kusaidiya Mark Antony. Mark Antony bamuwangudde oto bayitanga olwa Actium oto waliwo mwaka gwa 3 oba muwangula Kerode n'atya nnyo. Kati bw'atya nange nakola ntya Mark Antony bamuwangudde aye nalangirira nti nali muwagira naga nokola atayo kufuna kibati obuwagizi obwani okuva omusajja ono awangudde amayiddwa nga Octavius singa naba nazigaza entebe ey'okuba nti nze nkulembera nze kabaka w'Abayudaaya. Munnange kiga nti nno omwaka gwali gwa 3 kyo ekimanyiddwa nga Rhodes Kerode kye yakola
ng'ayita mu buyinza bwe munnange okuba nti ayaga okuba nti afuna nga Juda efuuka nga ye yagikulembedde nga kabaka. Yali open eri Roma naga nti no ekisooka ebyobugagga bibajje mu Syria ne Egypt ng'abiweereza butereevu nnyo. Era naga okuba nti yadifendinga n'abalabe bonna abajja okuba nti balumba. Nasobola okuba nti mulinga konfisinga Octavian amaze okuba nti awangu eri e Roma n'amugamba nti no you know what nze golaba nkukirizaamu nnyo era ndi loyo n'essente zo nzikuweereza ez'omusolo gwemaze okuba nti nkuŋŋaanya. Era mugana ng'atuwuliriza Kerode okukikola ekyo Octavian yamulaba naga nti noke omwana ajja kuba mukozi n'amuleka n'abeera nga munnange agenda maaso okuba nti akulembera Abayudaaya nga baweerezayo munnange eri ssente zakuŋŋaanya basajja ku musolo on behalf of Roma. Akati mugana wange newankubadde nga baamuwa kibayita obuyinza okuba nagenda mu maaso okuba nti afuga naye wodde ate munda mu bwaka kenyini bwaniddwa nga obwa Yuda ekyaddirira munnange abamu ku abo baali tebamukkirizamu era Abayudaaya bennyini bakyakubamu kibayita ebituli ebyenjawulo bagamba olwo twaga kuba nti tuwekutula twakuba nga tufuna independence yaffe lwaki tufugibwa ate omusajja ono atali naffe yepanka obwepansi ng'ate munakkiriza mu bali Abaroma. Naye munigana wange omusajja gw'oyomba naye ayina obwakabaka bulamba obwa Roma omuwagira akuba bukobi mu ngalo abasirikale ne bajja okuba nti bamuyamba era ebyaddala ng'afuga n'omukono gwe bayita ogw'ekyuma yafuga Abayudaaya nga bali wali mu Yuda. Muganda wange atuwuliriza nabo ne bakikkiriza. Obuyinza bwe bwali bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira nga musajja mukambwe nga bwe nagambye era yakozesa kibayita ng'alaga kibayita security nti alina bakulemba abasajja bayitivu nnyo abamuwuliramu bamukwata busaale bukwata majambiya bukwata mafumu era byonna byali biraga ki ng'atambula muganda wange n'abakuumi atambula n'abasirikale asobola kuba ng'anyigiriza abantu naddala Abayudaaya bali bagenda mu maaso okuba bamuyisa mu kibita amaaso. Ekyokulabirako olwo omusajja Kerode gwe twogerako yakozesa poliisi ey'ekyama secret police ng'alina abasirikale omanyi ekigambo poliisi si bakwata mundu bokka nedda kitegeeza omuntu gw'ojja okusindika okukolera omulimu ogwo akole ogwa policing. Kati yalina abapoliisi ab'ekyama abamontalingiranga ne balipotinganga abantu babulijjo bagamba ki bamwogerako ki nga Kerode nga kabaka abatamwagala babajjewo abamwagala ayabasi. Era muganda wange atuliza bw'ovangayo nga weekalakaasa nga wakusindikira abasirikale bakkolako yagaana ng'aweze kibayita oyo yenene yali yamuvuganya bamugjawo by force. Ono musajja okumanya eri musajja nnyo Kerode yena babodyguards abasirikale 2,000 batama nabo just babodyguards kumukuuma bukuumi muganange sijje lirwanyi bodyguards. Oyo Kerode munange Kerode tiyakoma ku ekyo muganda wange atuwuliriza naga nti n'okwenywereza mu buyinza anenywerezaamu atya. Ekisooka ddala alina okukola ebimu ku ebyo ebinaamusanyusa nekyo alina okuba ng'akola ebimu ku ebyo ebinaasanyusa abantu bennyini abo baatwala oba bali mu kuba nti munange afuga n'omukono ogw'ekyuma. Yagaa ki ekisinga okuba kibasanyusa muganda wange yatula nagamba nti nno ntunuddewa nsonzeewa natula nagamba nti nalenga ekibayita projects ez'enjawulo ezaali zatandikibwako edda ne zitakomekkerezebwa. Ezimu ku ezo atunula ku lusozi olumanyiddwa nga Temple Mountain, ezimu ku nsozi eziri mu Yerusaalemi ng'ekibuga wano olwogera ku Temple Mountain. Ezimu ku nsozi ezo Kabaka Sulemaani kwe yazimba kye bayita yeekaalu eyo. Empera omukulembeze wa Roma Vespasian mutano wa Vespasian ne eyamusikira Titus gye basaanyawo yonna mutalo olwasookera ddala mu lutalo olumanyiddwa nga olwa Jewish Roman War, olutalo olwali wakati w'Abayudaaya n'Abaroma. Era nga olunaku olwaleero bwe twogera ku kifo ekimanyiddwa nga Temple Mountain muganda nga tuliriza kiina compound ey'Abasiraamu, Islamic compound waggulu eti, era nga watuddeyo ne dome yebayita Dome of the Rock. Ate ngera munange yemu ye compound eyo erimu omuzikiti omanyiddwa nga Al-Aqsa. Kati muganda nga tuliriza tweka tuli ku mulamwa obudde bwasaako obusazi program gayinga etandika obutandisi takira wanatona kunadako nga bulijjo munange akalemege gange mbe bulungi mweraba.